Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye mwannyina omulungi baaba nedda sibeera mwannyina omulungi taata wanji wanji mwannyinaze nze obeera mwannyinaze. Yes wanji mwannyinaze mwannyina omulungi wanji mwannyinaze. ab'emikwano n'abakoola baganda bange bayite ab'ekyalo mwenna nga nsanyusa okubalaba olunaku luno olwaleero mbadde mbanjulira omwami wange ku lwa muwala wange Shadia nga y'ono gwe twalonzeeyo mu bangi. Nkozaawo omwogezi ayogerawo biki? Wanji ngambe ntya Jasi kyo bwe mmala wanji njogere kyekirala. Tujogeddwa era nga baaba wange omulungi nga mu kaseera kano ngenda kuleeta omwana wattu ku lw'omwami waffe. Ye onyumya emboozi oyo ogamba munnange na kati olwo ngenda kuleeta omwana wattu ku lw'omwami wange ku lw'omwami waffe. Kati baliwo abagenda okugaba ekimuli okukibwa Shadia bo beetegese abagenda okujja ku kimuli. Kati nze ngenda kuleeta omwana ow'obuwala mukwano kiyiiye mukiyiiye nga si kya kitundu. Kati tuleete omuwala tugenda kuleeta muwala. Nasuze tutekale nga nesonso omukolo nga kakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanoze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro mpobugalo ne kontinentiguka abazadde abatuzaalira ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana Opushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi mutuufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere. Waliwo abadde akolekitingamu wano agambye nga bamulamu tebannajja bawe Shadia akazinda alayaniriza omwami we ne famire y'ab'omwami okujja. Yes
Kati munyaniriza mbatunuulidde. Gwe totera laba mikolo. Kale yaniriza Junior wa kamera. Onafukamira noyaniriza Shadi yakati kyasinga okuscrollinga ku simu ye mikolo nkimanyi. Gyasinga olaba emikolo nkimanyi. Kati nze kanfukamire wano wano bwe nti bwe nti bwenze sengawo senga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Anti noli bamu akazindaalo. Kati eddako ye yekka. Kati oso nice. Kati ye badde yabano. Batuwadde emitwalo 5 musoke mukubera. Mukwano network eganye simu te connectinga ne sente ezirabe toyanza ngezaako kukwata naye ndaba te connecting. Emitwalo 5 bagituwadde sooka otugambe wano balance tulyoke tugende mu maaso. Milioni emu emitwalo. Oh God. Wanje mukwano. Bana mugamba mcheyo nga binyuma. Nana ebinyuma. Taddeko 5. mukwano tweyanzeege. Your big sister on the jukira. Your big sister. Kale tweyanziza nnyo mukwano. Webale kunyumirwa. Kale bambi bye. Kale. Thank you so much. Okay bannange tunyumirwe nga bwe mutuwa ku ssente tunoonyayo milioni emu emitwalo 15,900 tubeere nga tumaze sorting ebintu ebigenda mu saloon. Of course tebimala naye munnange ntandikwa Millicent abeere ng'asobola okutandikira awo ye sorting. So tunoonyayo milioni emu emitwalo 15,000. Kyekyo 15,900. Kale omugole genda mu maaso. Badde otutoolera abalaba y'abangi. Ey'abangi nagimaze. Tutoolere y'abangi. Njiddemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamaama. Mpozi mubeera baani? Muba bamulamu? Sayinza obbalaba bamuula. Mukulika amakubo. Era de bamuula. Anti nzira kuye yeyeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my love. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nsanyusa okulaba mukwano. Kale sweetheart wange nange nsanyusa okusanga. Kuliko ekkubo. Ekkubo ndiyise bulungi mbadde sobola butaliyitamu. Nsanyuse nnyo munnange. Biri byonna biwedde tutandikirawo. Okay. You're most welcome, my love. Thank you mukwano, thank you. Sweetie. Sweetie. Yes, my love. I love you so much, baby. I love you too, sweetheart. I love you. Ebigambo biri mukaaga. Mariam akenda akabadde kayitamu akatuwadde bamukubireko mu ngalo. Tweyanziza Mariam. Katitonya miliyoni emu mu emitwalo emeka? Miliyoni emu mu emitwalo 15. Ono balance weno ku zino tekuli pledges, tetugasseeko ze ba pledginze abantu. Bwe ba pledginga luli ne tuzizza ebbali then ne tusonda zino ezibadde zibulayo. Ate ngamba buulira ku luno leero lwensemba. Tudde. Ze tuba tufunye zeezo milisenti ze mujjokozi okugwe byebyo. Genda wali bakwanirize. Sweetie Mula, omulungi waffe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sweetie Mula, omulungi waffe. Tukwebaza okutulonda mu bangi. Era mukwano, mwannyinaze antumya ebigambo bino. Era ng'akusuubiza obutakuzzaako omuntu yenna era n'aŋŋamba ebigambo bino nti emundu enaakukuuma amaze ogifuna. N'agamba nti bbiri ggwera mu ntaana kyakikubuulira. N'agamba nti 3 basaatuuka empola tebalinnya mu laavu yammwe. Era tukwanyiriza mu kika. Era nga weebale butatuswaza.
Awo omwogezi n'ajubisa nti naawe muwe haaga ajja gamba nakulabirawo gwe towampa haaga. Lula waffe tusanyusa okulaba mukwano bannaye webale okwagala mwannyinazi. Muula mwannyinazi abadde ampadde obubaka bwo naŋŋamba era mbutuuse bulungi naye naŋŋamba nteekeko kano agambye akwagala nnyo nnyo nnyo. Abadde antise ekirabo kino muno mulimu ka apple mulimu ne ka juice buli wononywanga ka juice ako obeere ng'omulowoozaako. Mula n'ekirala naŋŋamba wonooba wali ku walya kwako YouTube ka apple ali maziga obeere nga buli w'olya ka apple obeere ng'omulowoozaako nnyo. Nampa kano akalaba akalala ka smartphone naŋŋamba buli wonoobeerangaawo ng'omumiisi nga tokaaba okwata bukwasi n'olaba ku kifaananyi kye mukwano. Nanteerako obugambo buno ojja bulaba bwe yasibiddeko naŋŋamba mukwano buli wakulowooza awulira ng'afa. Era Muula mbadde nsaba nkutike kino ekirabo ate naŋŋamba kino ekirabo tokkirizanga muntu mulala kukikwatako mukwano. Engalo za Berina atuwaddeyo omutwalo. Muula naye akaabye. Bawe naye ajja n'amunonako. Singa mukola za 19 abantu bagaye mbu time for cake.
nkozi awo abaddayo kukyusa akomewo ku birabo bali mu kunyumirwa sho naye nga tusaba ku ssente tugende mu mikolo bambi ba sweet darlings tugende okuva Sunday ejja meeting zigenda beera bwe ziti tugenda practicing entambula bye mugamba mbu Shadi amazina gabulamu agenda ga practicinga tuyinenda kubeera ne zi group dance ebimu bijja kubeera bya surprise so tugenda beera okutandika ne Sunday ejja mutuwe eno milioni emu mu emitwalo emeka 15 milioni emu mu emitwalo 14 zigweyo okutandika ne Sunday ejja topic egenda kubeera mboozi egyo Shadia and Farouk must shine practice Shadia byonna abiyige amazina ge mwagala entambula kwegamba tugenda okugenda Nakibizzi nga tuli bagole bakyasa kyova olaba erinnya lya Naalongo likuddeko teri Sweet Sarah agamba bw'atyo bannange bambi ba sweet tusaba ku ssente za charity Millicent gwe mwazimbira ennyumba gwe mwazimbira business kati tusaba ate bye tuteekamu bizigo dryer butebe kapeti amasa byonna which days for introduction mugenda bimanya next Sunday after contributing milioni emu mu emitwalo 10 milioni emu mu emitwalo 10 abe yatuweena tunonyeemu 10 yes tugende mu eyo vibe buli Sunday mpaka ku mikolo wayitawo nnaku ntono weeks ntono tugende mu kukyalo okuli simple okw'omunju tubibalage bulungi tuveeyo tugende mu kwanjula then tujje wano mu simple wedding wano Eddundu bakka mazina mugalabe buli kimu Rebecca bannange ku YouTube teri wano bya Shifa kushayininga naye nga siryerabira ani ono Pamela agambye siryerabira lwennakaabira ku YouTube ku Ragadan Millicent ku introduction day nga nfa essanyu okitegeera Pamela kati kyova olaba bashayiningire ddala tubalekere business twafa essanyu ku introduction ne tugenda mu wedding kati basigaze business oyo mmere mumuveeko amasannyalaze ge tumuwadde gamumala tudde ku birala tetumwongera Divan Polayo ekizike okinteerewo ono kituufu Trushifaholic ziwandiike Trushifaholic Summa ziwandiike eza Summa Summa tweyanzizza Summa ate ogenda bba ku mukolo tujjeeyo nno gy'oli Trushifaholic oyo Summa Shifa's die hard for 8 years now muteekeko emitwalo 5 awo agenda zituwa tweyanza nnyo Summa bannange kati tugula bigenda mu saloon Millicent season eno oyina okukola season tugenze mu season ya mikolo yatandise dda emuweereza wa Mukama agambye bannange bamikwano mutuwe ku ssente ze tunoonya kituufu nga bwe mubinyumiddwa kati buli meeting ku Sunday bwe zigenda okubeera mpaka ku mikolo ba people ba lovely people bannaye ngalo Ramadhan atuwaddeyo 10,000 thank you Ramadhan ba lovely people bwetutyo bwe tugenda okubeeranga nga topic eri ku mikolo nga tulowooza endya gye tunaalyamu amazina ge tunaazina Summa agambye mateeke Nakibizzi wa kuyuguuma tujja wammwe ku olwo Summa kozi Joan bamulonze sijjukira mulonda bamulonze Mama Farouk anyirira luno agamba ati Mama Farouk anyirira luno bwe kityo mwebale kusiima bagambye mutakyalina muddugavu yayeruse bannaaye tusaba ku ssente
Hey. Thank you so much. Thanks for the charity. I've sent 4K. Thank you, Namagembe Christine. I've seen the 4K and you're watching us from YouTube. I'm going to buy Faru and Shad. I'm sending 50K. Okay, you send it, dear. Thank you. Tuzirinze mkwano. Fiona tuzirinze, dear lovely. Aha, bannange. Huh? Ate zigenze Millicent, what's the balance? Hey. Wabeewo atuwaayo wano 8,600. Tusabayo 8,600 abalungi bambi ba sweetheart. Kenth ogitaddeko yeah, yes, ajja gituwa. Kenthem agambye how are you Shifa? Munanga I'm fair. How are you? You have 7 members left. Really, how come? Nawe kuolya nti. Bambi ba sweetheart tusaba ku contribution. Tugende ku kiddako nange n'emboozi njikooye ya Garden Millicent. Si mu bubi, but it has been so long and it's becoming abnormal. Kenthe man. I'm fair, not so fine. I'm just fair, 50-50 and I went. Not hearing. Tekisoboka yo hearing. So tubikole neera bambi. Wow. Muhammad atuwadde 50,000. Mitwalo 5 bannange. Freeways mu meeting eri Samutegeera. Yee. Bane bamukubireko mu ngalo. Freeways yani oli omwami w'oluzzi ow'amazzi. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Yali yeeyamye mmeka? Kuze mabega. Yali yeeyamye 15. Balance wasigaddeyo 5. Okay. Mulabyeko ne wano ku live. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Tusiimye nnyo okutusapootinga. Abantu kitegeeza balinze emikolo. Eva Ben bw'abuuza. Tuyinawo wano atuwadde so ezo z'emabega otiikinze. Yes. Abantu baabo ba pledging bavugana mu motoka ssente ne bazireeta. Tuyinawo wano Solome aweerezza 8 n'agamba mbu 3 zijjako then ze 5. Solome. Ziri ku byemabega. Ku zino tujjako 5. 87,15. King Hasof ye balance. Oh my God. Kanyongereyo dakiika mmeka 22 minutes ziwere 5. Kakyeza wensimbula wano ku 5. Ntuukanga 8. Bwenva wane 5 ntuuka 8. Bwenva wane 3 zinadde mbagamba ngamba ze ntuukenga ku 6. Ntuukeko nga misana. Sikyalina nsonga ensuza ddundu. Kirala 7 bambi mujje mugere. Basweeti bange. Bane abatayagala Millicent kuddayo mu mayinja
mpulejinge obusente buno ba swiiti tubujje mu ddiiro, otherwise nze muba temuzireese siddamu ku Sande nange munnaaye mbabuulidde. Sande I'm not having this topic of please bambi garden Millicent business house. I'm not. Kati muba mumugamba kuddayo eri gye yayasanga amayinja baŋŋamba waliyo emisota. So bwe namusangira yandaga engalo nga zonna gamusala engalo zonna. So ebyo bye tugezaako okulwanisa. Kati awo abakwana abalungi mwagala tuwanike wano we biggweredde mu kutuuka nga tumalirizza, kubanga we muwanika ne mutansapootinga nange sigenda kweyongerayo. I've strained myself more than enough. Betty agambye bambi amba siina nange option, kati aba agenda kuyiriba ezisigadde, ayiribe agule dry agule biki akole ku bantu. Basiina kyakukola abalungi kubanga topiki ye mugiwulidde nnyo ebbanga lyonna, kitegeeza nti muba mutuuse we mukoma weewo, kuba tekyali kipya kye ŋŋenda bagamba. Byonna nabibagamba dda, byonna twabyogera, mukimanye emboozi ebali ne mu mutwe okubula okunsinga. Mukitegedde ekintu ekyo bakwana? Yeah. Kiba kitegeeza nti nammwe emboozi mugikooye. Wangi? Hello. Wangi ssebo? Munnange osiibye otya mukwano? Gendi ssebo osiibye otya? Nsiibye bulungi munnange n'akajjo. Mpaka bwe mmaze ne ŋŋamba kankuleete. Wangi? Nti mpaka we ŋŋambye kankuleete obwedda ndaba ng'osindika request. Yesenga naye actually enamba nzirabye nja kuba mukikolako kenkya kuwonga obudde buŋŋenzeeko ate nga kwemwemu yange sirinako ssente. Erinnya nze Okyo ndi Bugema wano, Bugema Busiika Road. Okyo tuyanziza ogenda tuwandike ssente mmeka ssebo? Teeko 1,000 mu 2,000. 2 zijjayo n'ennyabo. Kale tweyanziza ssebo tujja batuzirinza. Okuba mu bize ne Jessica okunzijukizaakoko. Nze obutasobola kujjukiza taata. Kale tewali buzibu, nja kufuba okulaba nga nzijukira mu. Bonaaba ojjukidde alhamdulillah tweyanziza, bonaaba tojjukidde saagala okiteeke ku nze nti towayamba lwa nsonga saakujjukiza, mba nkulinnya sijja kujjukiza. Tewali buzibu senga. Kale ssebo tweyanziza. Kale amiina. Kale ebimu nninza osawundingamu ng'ayogera obubi, naye kino ekintu ky'okuyamba saagala kujjukiza muntu mbeere ng'akubanja. Ne bemmanja bannema okubanja, kati kya muntu, commitment ya muntu ku mutima. So bw'anaaba ajjukidde jjajja Okyo, tweyanzizza nnyo jjajja Okyo. Ayi Mukama taata tuyambe oteme ekkubo eritali, tuyambe Mary atadda mu kirombe. Munnange Immaculate nange mba sirina kyakkola. Mba sirina kyakkola. Joy nasalawo ono yatuwadde eddooba ku ssente. Atuwaddeyo 5,000. Joy nasalawo atuwadde 5. King Hasofe 5 zivuddemu kati.
So we have 16 minutes to close nzigalewo, like to close forever. Okujjako okubalaga nju weetuuse. Ezisigadde Millicent n'ono omwami we gw'omulaba mu wheelchair bajja zeenoonyeza bateekemu ebintu mu saaluuni. Sente zijja labika mpola mpola Shifa kasita the biggest part is done. Anti mpola mpola Ketura naye nze nange njabise ng'omuntu. Njabise you people. Omanyi kye bayita okwabika okulya ng'oyabise. Njabise. So mu mbeera eyo njagala tugende ku bagole abo be mulaba abo ababiri. Abo tubaweeyo ebbanga ttono tusiibule eddundu. Ate nabo tubagendako nti nakyo mukidimandinga. Bano abagamba nze ezange za Shaddi ezange za Faruuku bwe ndabanga nazo mwali mwogeza just ngera kikoma nakyo we kikomye cause nja kwewa period of time. Wanje? Baasa? Nakateroozi yampandiikidde ebbaluwa. Ngisome wano oba naagisomedde? Nsobola byama. Wanje? Ebigambo birungi bimpaana. Gyasinzigiramu ebigambo mu bbaluwa. Tolaba abantu batandise n'okumpandiikira ku bbaluwa bansiibula. Nyina ova eno. Nga mpanvu. Ngisome nzekka oba ne bwe sigisoma nzekka. Anti Jasi yansomera kati nze olumu ono gw'olaba yasoma kati olumu ansomera. Trinity, good evening Mami Shifa. How are you dear? Nze ndi fair, not so fine. Nze nali mmanyi olumala okulonda omukyala nga mikolo naye maama. Kati ate gwe totugoberera wadde omanyiiko kimu. Bino bye batera olaba ebiyiseeko ne biturendinga kati ogwawo sweet. Kyo wali omanyi. Kati awo tetumanyi kyakukolera. Jjukira ebyokulonda omukyala birina bye byasangawo ate biwanvu. Sigazza Faruku Sekako aseka eki ng'alaba ssente tezinnawera. Fulgensi ku YouTube agaye Faruku Sekako. Ssente tezinnaggwayo naye ayagala aseke ng'alaba ajja sseka nga tuli mu bya mikolo gye. Tooseke Faalu? Oye ajja sseka naye kati ddala aseka eki? Mwabadde eyo wessiri nga mundowoozaako. Jessica asome ali mu kusoma wano eno mu mpola. Tusharinge live, tutapinge screen.
sente bwe zitawera Millicent addeyo mu kirombe akibeeremukko okumala ebbanga yeenoonyeze kapito gye mba mumusindise kati awo. Nange nkooye nkimanyi temwagala nkoowe naye nkooye mpuushinze nempuushinga. I'm so tired. Ekyabagole nja kigendamu just katono nga siina kyakukola naye era naye nja oluva okuzimba nsiibula eddundu nti bye. Mumanyi kati singa ndi kusiibula kati singa nazze kusiibula wallaahi naye kati beesanga Shaddiya nga faani wange. Faruuku ate naye yali supportive mu nsonga za gaadi kati bambi. Kituufu okooyo abwoli iye abwoli akooye mwana gwe nze ndi effort banzaala ne bampa erinnya yenze abwoli. Abwoli akooye. Your sister abwoli means oba nkikugambe ntya kapuskat like omuntu alina embeera ngeza kapuskat. Wow. Oh my God. Ndabika ngenda kugenda kunyuka. Ekikiggwa olimba okakasa ogenda tuwa ku ssente tukuwandiikeko mmeka jjaasi Millicent Millicent waliwo pledge gy'oyina eya either Jackie nga ya $20 gye ziri eyo kati ne ku zino ezaleero era wandiika pledge endala ya $30. Bannaye tweyanzizza musooke ku zino ze tubadde tunoonya muŋŋambe nzigalewo nnyinyuke katulabe kandabe wano King Hasofu bwe yasembye owandiika kati muwandiike kati munoonya 507 87 88 kati balance 58 naye namubiru toyagala linnya lyo lya mmamba favors z'ofuna mu kuba ow'emmamba nga nnyingi omukulu w'ekika akulaba Ikulimbye ndabye n'emabega kumbe mbadde natuuse eno ziri 87. 58 kale baawandiise dda wano omutwalo gujjayo so 58 tuzeeyame nazo ziveewo ezo tuzeeyame annange kujja buzimu meeting tutandike ez'abagole ku Sande nga just bino mbagamba bugambi nti bannange gundi yatusuubiza ssente wuuno azituwadde ebbanja lye it's okay bannange pledging ne woba ozituwa ng'omwezi guweddeko oba first week of next month it is okay. Leero mmeka? Leero 8 leero 9 ne bw'oba like banna kitegeeza balinayo week 3 oba mwezi gumu bambi $58 ozituwa mu week 3 oba mwezi gumu ow'omunaana yeeyama ow'ebiri ngene mpummuleko
nsigaza 7 minutes wallahi eno wala gyendi you people bwe nsiibula ku 5 ntuuka 8 kati nsaba tweyame within these 6 minutes remaining to pledging ezina 5 mu 8 nveewo nga tuggaddewo this topic of God and Millicent zibeere mu bantu Sande jja sigenda bazza mu mboozi eno okujjako abeeyama ng'oli agamba nti shifa neeyamayo 10 ate nezo weeyamye osozituwa mu bitundu osobola okweyama 2 emmeka bw'otuwaayo 5 za free olina omwezi mulambo zituwa you have a month you still have like a month tetugenda kuteeka ku pressure muba tuzisasula within a month naffe era newe mutazituwa nnyo mangu kubanga za kuteeka bintu mu saaluuni ate saaluuni mwe bakyasula nga bwe bazimba ennyumba yaabwe mukitegedde ekintu ekyo ennyumba mwe balina okudda bazimba nzimbe kati we still need like a month ennyumba mwe badda eggwe naye ng'abantu b'eddundu mwebale nnyo mwebalire ddala beebaza nnyo nnyo kubanga temukyali wano mwatandika naffe ekintu kino era mukikomekkereza tekinnaggwa anti like tujja kimanya nga nnyumba tugirimu bwe bati okay so tukyali wamu mubeere gumite naye nga muli b'amaanyi nnyo era muli bazira bange beeno tukomekkereza kinyuma nga nange mmanyi nti Sande ejja siina kunoonya bwenzija kati bw'ogamba tukomekkereza kitegeeza ku Sande nzije nga mbeere wano nzekka tetunnaba weetuli kyogera nga tuli ku nju wali mazima kyova olaba nze soogedde bingi kuba mmanyi olw'obyogera gye luli okay naye nga tubeebaza nnyo era abantu batubeereddewo olunaku ate nga tukyagenda mu maaso ekiseera yamwe obutagira wano weeri wekyagenda mu maaso so mwebale nnyo aba online abatubeeredde olunaku olwaleero abatwagaliza okukulaakulana omuntu akwagaliza okukulaakulana abawanjawulo nnyo ddala se tubeebaza nnyo abeeyamye tubasabira essaala nti Katonda bateeremu obwangu kiweeyamye kweyama liba bbanja so tusaba Katonda ateme ekkubo tufune kyo kimweyamye era tubasabira ebintu byonna bitambule bulungi ne bizinesi zammwe zonna tubeebaza nnyo abantu ba online abatambuziza pulojekiti eno nga buli Sande ng'owaayo ekikumi kyo banange tubeebaza nnyo ddala ffe tuli basanyufu abantu b'eddundu kubanga abantu ba online batulaze omutima nti ddala abantu gye bali abasobola okuyamba tufunye ekyokuyiga nti naffe munnange tukyuseemu tuyambe abantu be tutamanyi ekitegeera si kuyamba gw'omanyi bw'oyamba gw'omanyi oyinza naye bw'osanga bw'otamanyi nga bwe batulaba wano tebatusuubiramu yadde n'ataano tudibaddize so tubeebaza nnyo ddala ja kwebaza era Mami Hope kubanga nti tanakoowa ddundu naye sigamba nti tanakoowa naye akooye naye awulira commitment emutuddemu naye ate era agamba kankimalirize so Mami okoze omulimu gw'amaanyi Katonda ffe tukusabira essaala ez'ebirungi byokka bikutambulireko byokka jakwebaza brother Ibrahim ne team banange nabo balwanya olutalo lwa Namaddala kubanga abo baganda bange so bagamba nti muganda ffe waali kintu kirina kimaliriza so mwebale nnyo brother Ibrahim CEO ne Great Opportunity team banange tubakubireko mu ngalo ne online team yes tulina team Shifa ali kamera awo brother Junior
yes olimaanyi jazz ne ttiimu endala yonna ezizze nga zibawerekerako. Tubeebaza nnyo abantu abo bakoze omulimu gw'amaanyi. Shadi yanoonyeza ssente za pulojekiti n'alabira ddala nga kintu kirina kumuviiramu kuba tutambuza ate ekkubo ligendeko ekintu ekipya ate tubbeko red carpet wali. So tweyanziza nnyo kubanga wasalawo kutweyungako kintu kino kitambule. Ate era okukoledde ddala omulimu gw'amaanyi si weewaawo. Yes, mukubereko mu ngalo Sister Shadi yakoze omulimu. Tweyanziza nnyo bantu. So Mr. Farouk, next Sunday banange tulina okulaga okwagala okwanambala nti kino ekintu tubadde tukirindiridde aba online family. Yes, the Rutakomes friends, get ready on Sunday kitokota mwina tulaga amaanyi nti yes twakirindiridde obwedda si bwe kiri. So bannange ku Sunday tuli wano tukitambuze nate. Kampe brother Ibrahim abuze ku batuuze then tukomenkereze meeting. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko. Sikkiriza nti ze ssente ze mubadde musonda wano Shifa yeetaaga otubuulira amazima. Sikkiriza ennyumba nnene nnyo, ndabako bye saalowooza, sirabeeko engeri yaki waneeno we bafumbira oba sitoowa. Sitoowa sijjukirako nga babyogera nti bigenda beerako. Nawe tonnatuukayo, ndabyeko sitoowa. Nga pulaani era yasooka yateekako okulunga tukola olw'omwemu n'ekisenge kaaliko kati wano otwongeteko ekisenge era ne kasigalako. Yali ateteko akanaabiro ne sitoowa obyawula. So ennyumba eriko ekinaabiro, sitoowa, ebisenge 3. Wow, bana tudde mutukubire ku kifenga. So atuukiriza ekigambo weewuunyise omwagalwawo. Twali tusuubira poloti emu yatuwa 2. Twasuubira kugaziya nnyumba, ndowooza mutegeera ekigambo okugaziya ennyumba. N'atuzimbira nnyumba ndala. Okitegeera. So ennyumba ebya ddala nnene, njirabyawo naye nnene. Thank you so much, Shifa. Shifa mpa amaanyi okujja. Okitegeera. Olwaleero mbaddeyo nenga nze bwe twava wano ku Sunday nawulira nga bikoze eki kabiwedde kuba nze kyekyandeeta eno tuyambeko gaadi. Then abeeyamye ne beeyama ssente. Seeyama naye nga nze mbadde nkimanyi nti era nja kubaako akasente kenkola ki kempaayo ku bizinesi kuba ezo zo si nnyingi. Oba kitya ng'era we mbadde njogera ezo tujja kukola ki tujja zisonda. Oba kitya oba batuwadde abeeyamye oba tebatuwadde tujja zisonda ezo. Ekyo nkikakasa. Kati mbadde siri bulungi era nga mpulira saagala kujja kubanga ebinene byakoze eki byawedde ate zino ndaba tuzisobola. Naye lwe mbadde neebuuza mugambe ki, mpa excuse ki oba okitegeera nga mpulira sirina kyakunnyonnyola lwaki sigenda kukola ki, ng'ensonga weeri naye nga ntono, nga mpulira sirina ssente naye ng'ate amafuta nkola ki nsobola okugatetenkanya. Ne ŋŋamba waayi siyinza ajja okuswala nga ye agenze ne neekwatakwata ne nkola ki ne nzija. So
Shifa otuwa amaanyi. Okay, simanyi balala naye nze ompa amaanyi era nkwebaza olw'ekyo. Weebale nnyo kukyusa bulamu bwa muganda wange. Nalabye waliwo ka vidiyo ke basharinze aka surprise sooka wano. Sitera bulaba mbendwawo beera ku Facebook mbeera bizemu naye bantaaginze nagenza olaba nga Mami Christine anneebaza ng'agasseeko ne Shifa. So ne ndaba ka vidiyo ako nga babuuza Millicent nti wandyagadde muwaayo kayimba ky'omwagalwawo. Kantu ako kanziza nga kale kati tumaze omwaka mulamba nga buli nnaku ayimbiramu omwagalwawe buli luna. So kannyumidde naye ne kitajjaawo point enkulu natunuulidde abantu gye yabasanga, embeera Gaadi bwe yali afaanana ne ntunula n'olwaliro Gaadi bw'afaanana nga ne bwe tuba tumusondera. Omuntu alina kusooka kumutambulizaako kamera wano balabe bw'asituka mu ntebe eno. Naye nga bw'abeera awo oli agamba bano bafaaki beekooyo, omusajja ali buki? Ali bulungi. Naye bw'otunula akafaananyi kali olaba Hope Shifa obulamu bwe yasanga mu Gaadi and Millicent. So Shifa weebale nnyo. Weebale nnyo. Okyusizza obulamu bwa Gaadi ne Millicent. Nze simanyi kyakwogera okuggyako siima obusiimi. Njagala kwebaza abantu abakkiriza mu Shifa ne bamuwa emirimu, ne mumuwa emirimu gya surprise naye n'abeerawo kuba naye kyekikola ki? Kyekimubeezaawo. Singa tewali bamuwa mirimu, singa ate era tewali bw'asobola naye kukwata ku balala. So tubeebaza akwata n'ogamba njagala kutuma Hope Shifa agende ansurprisingira omuntu wange. Tubeebaza nnyo. Yagguddewo branch ennungi gye ndaba ng'enyirira. Tugenda mu season ya mikolo. Tumuwe emirimu. Tumuwe emirimu. Bwe mumuwa nze muba muyambye nze kuba nsanga ajja kukwatako ku brother wange omulala. So bambi tusaba tumuwe emirimu, tumuwagire edduuka eryo litambule kubanga talya yekka. So mbiraba ne mpulira ng'essanyu limbuganye. Mwebale. Then neebaza abakwata ng'ovudde mu kumuwagira in terms of charity, rather in terms of muwa emirimu ate n'abayita ku charity era nawo ne mumukwatirako. Abaana ba Isaac basoma, nina kibebi kye ndaba kyabeera nakyo wano we tuli. Kati mpulira agamba mbikooye kyokka ate agamba byakooye ate agamba kusanda enkomawo ku lwa Faruku ne Shadia. So akooye Gaadi naye ate kati ali mu mmudu za Faruku nani? So bana tubeebaza okubanga mumuwa amaanyi n'abeera ng'asobola okugamba nti ne bano kambakwateko. Naye nze kati mukkiririzaamu naye nabagamba yandeka ekabaale nga ngamba ono omuwala alayika yazze kubba bakyali bange kamwetegereze. Okitegeera? Naye kati mukkiririzaamu era mmwe abasinga temwabitegedde. Mukyali mu ngoye zaffe ziri ez'okusonda ennyumba. Nze natandise dda okwambala engoye z'emikolo. Like obudde temukitegeera. Lwakuba kale era mbadde disappointed mu nti bannyimye okuba best man. Naye kale Katonda abalaba emisana. Naye abantu baffe munaye bwe batyo mumukubira kampeyini kasita ayingira palamenti ng'abeerabira ng'akola emikwano emiki.
teyandibadde Faruku gwe tuvudde naye gye tuvudde. Naye kati ogenda okuwulira ayina baayogera nga ne Shifa akulembera ensonga abuuza ate oyo yaani jingo ki gwe mwogerako totowulirako wano eno nti ne Zendex kwali kubagenda obwerekera. Ebintu ebyo si birungi. Bakyali baabo tubaagala wano, nabo basonde, nabo batuwe ku ssente. Olaba Rachel yeeyama n'agamba ngenda kuwaayo 10,000 ku kino. Okitegeera kino ekintu ndi mu kusaaga naye ate tubeeko kye tujjamu neera. Rachel muwulidde wano ne mbulanga n'ennaku enkutte agambye agenda kuleeta ki 10,000. Abantu ne batakuba ndulu naye nga tulina abantu abakola ng'era naye atukwatibwa ennaku nga tusonda naawe 10,000 mmeka? 3 era ne tuzisiima. Ne Rachel agenda kuleeta oluki? Ensaba nga tugenda mu mikolo. Buli kyali gw'oteeka ku lisiti gwe tugenda naye bajje wano mu meeting ate baleete ssente. Tofuula nnyo bakyali bo mbu babeere kumpi obawaana oba bali beautiful oba biki nga tebasobola kukwata. Naffe ze tukwata zitukola ki? Zituluma. Siri mu byogera nti saagala onkwate bubi nti nno nyiize tonfudde best man. Naye njagala muyigo kirikogonizinga. Ne bw'oba abantu nga bafaanana bubi bwe baba bo be baki? Be babo. Babatuula wano bwe baba bonna tebanyumira kubeera mperekeze. Babeere emperekeze. Kubanga be batuddewo. Gwe ababo b'olonda abali beautiful abalungi be tugenda nabo nga tugenda ssanyuka nabo nga tetubamanyi. Tebasobola tegeera ssanyu lyaffe. Oba ntegeerekeka. Yesu oyina eddembe lyo ng'omugole okulonda abantu bo. Bati bwe tuti ensi yaffe bwe tugize emabega kuba ensi etandikira mu famire. Tosobola kuba n'abantu omaze wano nawo mwaka. N'ogamba nti Naalongo tajja nnyumira kuba mperekeza. Tagenda kuba best man. Nkuwa kyakulabirako. Onfuna oba naye nga kibeera nnyo mu society mu bantu baffe bwe batyo. Bati bituze emabega. Omuntu tagenda byogera naye agenda kudda eri kimulume. Agambe so nze bansosodde. Nze tebannonze. Naye nga ye agamba nina bakyali bange. Naye twawule bakyali. Waliwo bakyali baffe nga bwe tuba ku mweso nga bakyali baffe. Ne kubaako bakyali baffe nga bwe tufiirwa bajja. Kati bwe tuba mu budde nga bwa mukolo, kati waliwo bakyali baffe boolaba nga bataddemu amaanyi mu mukolo. Era be baba balina okugukola ki? Okugubeeramu. Okuggyako nga bakyali baffe abo babigaanye. Okitegeera. So, Shifa nkwebaza okubanga ogamba okooye eddundu naye ate n'ogamba nti ate kambeerewo olwa Faruku kubanga atukoze eki? Atubeereddewo. Okitegeera. Nze nga tutandika ekintu kino nali ndaba kinene ng'era mmanyi bwe kinaggwa ngambula. Naye Faruku okubaawo kwe kikuswaza okugamba nti sigenda beera mu bintu bye. Kubanga naye akoze eki? Atubeereddewo. So buli akiwulira nti oli part of Garden Millicent okushayininga ng'otusondeddeko n'ofuuka wa Luganda gye tuli, tusaba n'ekya Faruku okiyimiriremu nakyo tukimalirize buki? Bulungi. Tekyali mu pulaani ku ffenna naye kyajjira mu bintu byaffe ate ne kinyuma ne kireeta vibe nga ne Shadia naye wa munju. Ndowooza twatandika ebintu bino nga Shadia akyalina ku kyeyo. Naye nga naye akola ki? Aleetayo 2, omutwalo. So tetulina bwe tukikola ki? Bwe tukivaamu naye nga byonna byonna biva ku bukulembeze bwa Hope Shifa. Nti ye bw'awulira nga tawanise naffe atuwa amaanyi okubeera nga tetugenda kuwanika. Abantu bakiyita kyangu naye teri kintu kizibu nga kubeera nga abantu basondedde ekintu n'obalaga nti okola ekijula n'okusinga ku ssente ze bakoze eki. Ndaba wano omusajja bamuyita Baramu oba mumugoberera. Agenda ku kizimbe nga gavumenti yasasula ssente bazimbe.
naye ng'ekizimbe ekya biliyoni kirabika ng'eky'emiliyoni 5. Okitegeera? Kati oteanga omuntu gwe bawa ssente nga talina n'agenda mugoberera nti mubalirizi, naye ogenda olaba nga ate kyabawa kinene okusinga kye mwakola ki? Kale nga ssente zijula kubanga ze mwasonda mulaba ntono ku kyabawadde. So tubeebaza nnyo ttiimu Shifa, kyemmanyi nammwe mumuwa amaanyi, naffe mutuwa amaanyi, mwebale kukyusa bulamu bw'abantu. Siyina bisukkaawo, just ndi musanyufu. Ekyokubiri nze ndi mu mmuudu za mukolo, natandise dda okwambala. Mpozi kesiyinza kwerabira. Mpulira nga nandyagadde okusayininga Ibrahim w'omulimu mu HIPEC, naye oba akolera mmeka? Mulaba engeri gy'apoozingamu abagole. Ibrahim obadde mulala. Naye nno leero njize bingi ebyaddala mbadde sitwalanga budde ku realizinga ki ekibeera mu mukolo. Ndabye omwana wano eno nga annyonnyola oba kimuli. Sirise bwenti nga kati ate bino oba yabiyigira wa? Ng'ali siriyasi, naye nga ekitegeeza bano abantu bafuna obudde ne babatendeka ebintu ebyo. Kuba kati nze nonga nzijaawo neefuulemu ssenga. Naye kyo kye nsobola omunoonya. Naye okuŋŋamba okwogera awo bye boogedde. Ekimuli okinnyonnyole biki. Naye nga banaye tweyanzike. Tukyaliwo wano paka ng'omukolo gwa Faruku gukoze eki? Guwedde. Obadde oli mu kulaba, weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.